Ekibuga Masaka kyawuumye olunaku lw'eggulo nga bannaddipi basisinkana mu lukuŋŋaana olw'okwongera okunyweza obumu n'okwegatta mu kibiina. Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Bobi Wine y'omu ku beetabye mu lukuŋŋaana luno ekyalufudde olw'ebbugumu ennyo. Wabula waabaluseewo akavuyo abawagizi ba myuka omukulembeze w'ekibiina kino Fred Mukasambidde bwe baagaaniddwa okuyingira ekifo awaabadde wategekeddwa olukuŋŋaana. Ebyabaddewo Mbidde yabitadde ku mubaka wa munisipaali y'e Masaka Mathias Mpuuga n'akulira ekibiina kya PDP Dr. Abed Bwanika. Mbidde alumiriza Bwanika okweyingiza mu nsonga z'ekibiina kino ng'ate alina ekikye kyakulembera. Abavubuka abo babadde bakulembeddwa omwami bamuyita Kyambadde, yava Mpigi naye nga ye muyambi w'omubaka Honorable Mpuuga owa Masaka. Dr. Bwanika alina ekibiina ekikye bakiyita PDP. Wadde ennyukuta ezisembayo ziri DP naye si ye DP eyaffe, eye PDP noza ye DP eya pasita. Ekibiina ekyo tetumanyi gye kiri naye tumuwulira yakyogera. Nze sikisangangako ku kyalo kwonna. Bwe yatandise okwogera n'alyoka atutiisatiisa nga bwe yali aggoonya bw'atatya mayenje. Kakati bakuwadde omukisa ng'omukulembeze w'ekibiina otabaganye abantu ate otubulyanga bwe wali aggoonya. Mbidde bw'aba alowooza mbu yayita mu binene ajja tusangayo naffe ategere gye twayita. Ono era alumiriza Bwanika n'omubaka munisipaali y'e Masaka Mathias Mpuuga okumuwendulira abavubuka ababadde baagala okumulemesa okwetaba mu lukuŋŋaana luno. Babadde bategese singa nabadde zirina sayansi nange babadde bategese okunkolako obulabe. Abaana abo bonna si banna Masaka, basomera mu busomezi mu Masaka n'ebiseera by'okulonda tebajja kubeerawo. Kati gweyiga otegeka okujja okunkuba nze yiga n'engalo zo tezisobola kuntuukako. Abantu baleme kulowooza ntuli mu politics wano dera ffe ffenna tufaanana twenkana level y'emu. Eno tetwenkana. Wabula Bwanika agamba Mbidde yavudde ku mulamwa gw'olukuŋŋaana ogw'okwegatta n'ayagala okukuba kampeyini ku kifo ky'omubaka wa munisipaali y'e Masaka. Naye twali twamulabula nti omukolo guno gwe twabaddeko e Masaka ekigenderwa kyaffe si kunoonya bakandidate. Ekigenderwa kyaffe kakasa nti tuteekawo enkola ekisero ekinaatugatta ffenna abaagala enkyukakyuka kakasa nti tuleeta obukulembeze obupya. Ate ye ng'omukulembeze wa DP atunuulidde ekifo ate omuli memba wa DP ate gwe oli mukulembeze wa DP kati ebyo bitandise omuleetera ebizibu. Mbidde yalangidde Bwanika okulya mu lulime ne mu luzise. Bwanika naye amwanukudde. Mwami Bwanika okolera ani ng'ovuma ffe abakulembeze abali ku ludda oluvuganya ng'ate okozesa akadaala ate akaffe. Abantu aba bulijjo ebyo mbega ani atali mbega balina obusobozi. Mbidde si ababuulira nti ono mbega. Abantu ba bulijjo bannannyini bululu balina obusobozi okutegeera mbega yaani. Kakati nze bw'onyimiriza n'Embidde n'obuuza mbega ebyo bibeera bya Mbidde n'ensi esobola okutegeera mbega yaani. Ab'ekibiina kya DP kati bazzaako kibuga ky'Ejjinja gye bagenda okukuba olukuŋŋaana olulala okwongera okugatta bannakibiina abazze baawukana wabula ng'okusinziira ku bigenda mu maaso bakyalina omulimu munene okutuukiriza ekirooto kyabwe. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.